atajimiriza wanangandi vako njiwunzike. Statement ya iteri valid kubavuga bode ezekiro teri avuga bode akiro nga teri full tank ebise. Imagine nangandi vako nkoleki nze njiwunzike nga nakavako n'entaite yasala nkubulira omwana soda omusajja oli yene yesenda entaite yasala basajja nga musanvu teyajiwunzika naye nga tanana kwesenda waliwo abantu musanvu abaali beetoloddeawo ninga bavuddewa kumbe bafuutuse eri mu bimuli kye bankolera eyo nkoko baana tubanga bali n'ensonga za Sodoma nsamu nsabagere kukubagana amannyo nze saamanya kye baagagisangu oba baalina akayondo naye nawungamu ebimu ku byagenda mu maaso nga bantulugunya saati ne bankuba era obudde obwo nga n'obulumi tobuwulira era ntukeseera nga nguye wabula ekyasinga okunsisimula ge mannyo gano nga bagajjamu. Export TV to the world. Kale tubalamusizaako mwenna mikwano gyaffe abatulaba nze omwana soda oli ku Export TV ngenda kusaba subscribing nga commenting ate sharing. Olunaku olwaleero tuli wa mukwano gwaffe munywanyi waffe senga nno njogera birala senga oyogera birala nnyo era senga wakola bino n'ogende wawalumba ettanda senga tugamba baali b'amaanyi ng'ensi batya kuliko abasajja mukama wange nasimatuka omanyi waliwo olugero luga nti omukisa gw'enkolyo omukisa gwa kino oluganda nti ngenda ndwerabira tosobola ekyo honimba hononyamu byange tosobola kwerabira sengule muwerabira oluganda olwo omukisa gw'enkolyo gugisimatusa ku mumwa naye sebugulu butono tebumegga singa nawunya atambula agwa bigwa kale bambulizeko mu style yaffe eri waawo nga bulijjo onkubidde envogga mu kigalagambiro kutandika kugalagamba awo nno bagamba nti bataayi muterero olukukuza nvugo oba akasimula nsuwa mukafaananyeeko alinda nakatansense kubanga manjaayo alwawo nange nateredde dda obubya oba nteredde okufaananako bwe baatutuwaterera mu kibiba okulaba ng'ensonga z'olwaleero ate twongera okuzittaanya emboozi ey'akakandaggo ey'emiraatiira ekutte entimba n'emigadde ku luno tulabe ate wa bwe tuyinza okubisibiriza naye nga si birungi nyinza okulaga nti nfa abaana yakaawa ekibumba ebigambo biwulira tebyatuka bulungi nfa abaana nfa abaana omumanyi naye ekimpa essanyu mu byonna kristo osobola okwogera osobola n'okusimayiringako omulwadde gwogenda n'otukayo n'ogamba oba kyekintu n'okwatibwa ennaku n'ogamba oba nze ndwale mu kifo kye nsimayiringako naye ndowooza nandyongere mpaka masiki kali kubanga njagala njogere twagala tukuwulire agate eddibude ku masiki ojabeera omumavu tulina Sengule bosa munabusiro Sengule omwaka gwali 2022 ate nga musomesa wa lulimi Oluganda sebo njagala tuleme kwetoloola nnyo okwogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi akabadi kyatekooleze ajja kuwulira tofaayo mwatugamba nga bamanyi olulimi Oluganda abamusiba olunaku olwo lwali lwakumeka zaali nnaku z'omwezi siyinza kulwerayira zaali 6 nnaku lwa 6 ezzooba lino lyennyini lyetulimu ezzooba lino ssebo eryakasanvula eddaaza 2024 omutuufu olugendo olwo lwe nagwamu nnaku z'omwezi zenkugambye waliwo omwami omu ali weeru eyo yantuma ngende mulabire kasooli we naye nga antuma budde obwo yayita buntumangako ensonga ali terinda mangu ago era nange namubuuza nti muganda wange ensonga terinda obudde tulinde buke nanga akasooli omanyi bamukungudde ate bamulese muki mu nnimiro kasooli bamulese mu nnimiro n'olwekyo siri omutima tegumuli wamu nga gumutawuka gudde eno gudde eri olwakasooli we naye kasooli oyo okubira ddala eno nze nalinamu omukono mu kumulima olw'ensonga nti nze nafuna ekifo ziri yiika 3 nze nafuna ekifo ekyo nendeeta abakozi abasaawa ne basaawa nendeeta abasimba ne bamusimba nendeeta abamukuuma ne bamukuuma kasooli ali ku kyalo bakiyita Mijinje kiri mu district kiri Semuto Kati obudde obwankubira kyatakolanga ko nanga muganda wange
bankubidde Kasoli sister yangunudde genda yo simanyi wali bamulese mu nsiri n'ogamba muganda wange ude uno nsanyusa asira sijja kusobola kukola ki kugenda buziyo sawa lwankuya ziri munya ezekiro n'ogamba nakola ne taxi sawa zino teziriiwo sirina taxi zigenda kuntwala kuntusasise mute wala wewa te sawa zino nangamba kiri kitya ate ku boda manyi omuntu aba ayagala ekintu aba amaliridde nti kiri kitya ku boda tukola tutya n'ogamba boda eyinza okujjako n'emitwalo egiwera 7 essemuto nga nze nva wano ku 9 nangamba ate wali buzibu ampeereza emitwalo waginda ba 10 kolanga bw'osobola nyamba gwe ninawo gwe neesiga ogendeyo manyi obwesige buno omuntu abukuteekamu nange nenga sijja kusobola bwesige bwakola ki bwanninawo era kyobola kavidiyo kabasobola okupostinga ku Facebook y'omwana soda ne TikTok ya omwana soda abantu balabanga ndi mugamba butusi nga nyambala gamba butusi mangu nga bwendi saatawana na kukweteekateeka nnyo nga nkwata nsawo yange nze gumanyi sitengana na nsawo buli bwembeera nensawo kwamu baamu ebitabo olulasange lubaamu n'ebirala kati munnaye nga nina okutambuza olulimi Oluganda olulasange lulina okutambula nga nfuna boda kukuba awo ku 9 ziba zitambula sawa olwo ziri munnya kitundu olwo kuba nasooka nendyako kamere wano mangu nengenda nfuna boda awo mama abaana n'omusiibula mama w'abaana badde sinnamufuna era nze nga bondaba mu nju ndi kito kiti tondaba n'amannyo agamu nagakudde bukozi wazeeyo nnyo wansi onabana kwetuuka yoyagala ebyo kati kati munaye nfuna owa boda ayimirira tuteesaganya ntwalako semuto semuto nga wala saawa zino nga bwebamanyi aboboda beekangabiriza olinawo 10 nga asiziweza mukama wange genda naga olinawo 8 nyoga ninawo emitwalo 5 akaleeta 7 nyoga akaleeta kankuwa emitwalo 6 nakkiriza n'entuulako wamujjako stage yawamatuka eyo nga ntuula ekyewuunyisa neerabira n'essimu yange mu nju wano tuba tutuuka tuyisizeewo amafiina tutuuka awo nga we bayita ku nsoke nimugamba essimu yange ndekwata sigirina teyeesikanamu nanziza nenjijjayo netuddayo netwolekera naye tuba tutuuka awo ku Chapati omusajja ono ndowooza Katonda yagezaako okundawula naye nesitegeera tutuuka awo ku Chapati nawo amu bayita ku kamera nga ku Chapati awo ku luguudo Northern Bypass omusajja nayuniza fiki naga ikyenda okuva ensanje ensumbuwa nva nsanje eyo naye fikyene wedde ntawaanya konza leki naga agiddeko ne tugiddako tugenda tutuuka awo goyise mu ttaawo lyawula kino kigenda Kazo kino kigenda Kawaala ettaawo eryakawaala eryo tuliyiseemu kati waliwo akuuma akasala mu kkubo we kati nga budde ku zikamera era kyobola wenjogera ekigambo ekyo ntuya ddala nga amaziga gampitamu kuba mu kamera waliwo kamera emu etunudde eri ntunudde eno namuŋŋoona omusajja n'agamba fiki eweddemu amafuta jjukira agiyimiriza ogwasoose teyakyogeddeko naye atagiyimiriza wana nga nti vaako ngiwunzike statement yali teri valid kubavuga boda ezekiro teri avuga boda yakiro nga teri full tank imagine nanga nti vaako nkole ki nze ngiwunzike nga nakavaako n'entaayi teyasala nkubuulira omwana soda omusajja oli ye ne yeesenda entaayi teyasala abasajja nga 7 teyagiwunzika naye nga tanana kwesenda waliwo abantu 7 abaali beetolodde awo ninga bavuddewa kumbe bafuutusa eri mu bimuli waliwo ebimuli awo nga tetuuka ku nkulungo y'ebwayiise waliwo ebimuli bazze bankubye embwala nga te nkyala n'olugendo bakuba kalumu teri kugamba mbu oba kiki bangwira nebumbagira nga bona obumbagira ekituulo okimanyi enkofu enkazi wadde nawo tubuzize oli mulwadde kati banvumbagira ng'ekituulo bankubye engwala enfizi nfiseemu ansambagire nalina ensawo gyenfeese nga bwolaba muganda wange mukiibi gyabadde aweesaawo eyo ne baginkwakulako basooka kunzijako simu kuba esimu yali mu ngalo nina n'ekitaala ekinene we bankuba engwala ne bigwa eyo ne babigira ne biwandagala ekitaala wali ogenda tuukira mu musiri direct ndowooza ndibadde 8 nali nja kutuuka kubanga nga wenkugamba nti nze wenva omuntu ataddemu obwesige okumukolera ekintu kyonna njagala ntuukirize era namugamba nti ngenda kugendayo mukama wange omunnange ebyo babitutte
kati awo ne bampalabanya ne bansika ne bantwala wa mu bimuli ekyo kye bankolereyo ng'oku baana yakabaalula ng'ebatuulako bankuba bakuba teboogerayo yadde ekintu awo tewaliwo kwogera nze nagezaako kukuba endulu naye nga nkuba kinkuba kyabasajja musanvu laba kanyama yalula kannalutiri abasajja musanvu nange ndi mutono ate bayita abatono kati gwe tojja nnyo nze ndi katono naawo ndaba dula ennaku weri kusanga oli ebika batukuza mu bimuli kye bankolera eyo nkoko baana babanga bali n'ensonga za Sodoma nsamu nsabagere kukubagana amannyo nze saabanya kye baagagisangu oba balina akayondo naye nawungamu ebimu ku byagenda mu maaso nga bantulugunya saati ne bankuba era obudde obwo nga n'obulumi tobuwulira era ntuka ekiseera nga nguye wabula ekyasinga okunsisimula gemannyo gano nga bagajjamu ne bagakuula omuntu omubonereza ki ate ebintu obitutte omuntu omugyeko ebintu esimu ogitutte ensawo ogitutte muno mwalimu emitwalo 5 mu nsawo bagijjamu sirwanye ye kati nga nwanyisa kya abasajja musanvu kati ensawo yo mubaamu bulasange mulimu bitabo batwala nali ntera n'okutambula n'envugo singa mwalimu envugo ne bagamba era kyetwaso oba otutegedde otya ne abe twasoka gamba kati suti otwala ki ebyokolerere kyabola saafa nina abankuuma nandibadde nafa yes nze nkuwulira nandibadde nafa era wabayo abantu abantambulirako nga mwagala kunzita temujja kunzita ati naffe twasooka sijja kufa kati twasooka netubuuza nti njagala okutegeeza nga ne gavumenti empulira ebintu bino kabiyingizemu gavumenti kubanga nze nsomesa olulimi Oluganda nze nga bwenzize ennondoola abantu kati abasomesa olulimi Oluganda ku mulembe guno ku ntendera gw'endusomesezaako tuli batono kati tulinganga ate ababuusa nga Kyagulanyi bwabuusa abantu nti abannange bano banyaguluzi banokola ki so njagala okutegeeza nti obanga gwe oli mulabi wa lulimi Luganda nga ontambulirako oyagala kumaza mmere tojja kusobola bali abasajja 7 naye bankongokako tebanzita naye nga balwana oli atekanolekana leeta omugwa siba tugga tukasule mu mwala imagine ovaakyo ntuteko ebintu sente ozitutte uli kimu okitutte sirwanye akubya asigala ngakutta kati ate abo bo twaggulawo omusango olaba police ye Uganda gusome babiwulira Kawempe police station babiwulira difference 41 stroke 07 stroke 07 stroke 2024 case eri S stroke robbery eno S eri etiene betegezaje complainant ye bossa Godfrey Geoffrey ono unknown accused kyekyo kubanga tebamanyika era bambuuza obamanyi tisabamanya sabi naye wali ku kamera yenyi tebalina ku footage nali mu kamera olwaleero abansindise ngende ewandegeya waliwo police officer gwe baŋŋambye bamuyita kati naawuliriza era kibukakanako okuwuliriza ennyo agobere nnyo ategeere ensonga eno kuba nkulu tuli ku nsonga za bulamu abantu bagenda kufiirwa basobola okulirizinga footage oyo yes basobola okera kuba oyo yagenda okunyambako okunkonekitinga ku kamera ezo mu kamera mwennyini awo ne bakubira wa gavumenti amasannyalaze tekwali kwolwo kamera ezo zikola nnyo obaolyawo kuba nagamba nenga nti kati kitegeeza omuntu wa bulijjo omunaku afanga kiyenje singa nze ekiseera kye bankwiramu yalinga minisita katugeze singa kyazuulwa dda nkuwulira n'essimu gye baatwala yasulako singa bagitulakinga ne babafuna amangu ago nge yasulako bagijjako ku makya saawa nga saawa 2 ku makya tebabbayo omanyi babbira basigala babbirako awo ekyali awo asajja nabaga temunzita nina abaana b'okulabirira bamala ne bakuba ne becca ne bagenda naye mukono guno bagutuuzaako oguyinja oba babijjawo ebiyinja oba nfoozaabwe bateekamu ebyokulwanya naye singa baalina ndowooza ebiso singa baalina ebiso balika bandirwanye waki ne bantema bifi bandintemye bifi baalina obudde kati kuba kuliko kuno ababbi era betumanyi abalaba oba omuntu omuyagala kati byalina bulamu webale nnyo ovaawo otya okutuuka mu ddwaliro kati envaawo yange ntetenkanya nga womanyi munnange gwe zisanga azigumira ate nga nakola kinaabeerawo nkabire mu bimuli
nenanyini byo wanansanga kale nsitukawo neyoolayola ngende busuka kubo anti olabe omukungana lwannamu bateekawo aguuma ago tegaaliwo nze nagala bagateeka ku biseera ebyo kati ngawuuka naye nga n'okugawuuka neewaliza bwewaliriza nengende busuka kubo nenyibirizanga emotoka naye ngaenfaana gye nali nfaanana mujjukira omusayi gwali gujjudde wano wonna ng'ate bandaba embeera wano nga teziyimirira booda nga buli ajja awugula buwuguzi agenda awugula buwuguzi naavaawo ntya wano musajja omuzira kisa n'ayimirira era yali wa booda ne muganda wange bankubye nga bwondaba bwenti sirina wadde omunwe gwensi mu nsawo bwenti bwendi bankubye nnyo buli kimu kyebadde nakyo bakitutte naye nyamba onvuge ontwaleko ku kyalo bulenga ne bw'ononsula busuuzi okwo nja kutandikira awo sijja kubula muntu ankolaki amanyi naye wano sirina gwe mmanyi sirina wentandikira sirina simu ngakkiriza musajja wattu nga ndeeta nga nsuula awo musajja oyo saasobola nakufuna budde essaawa zaalimu 5 essaawa zaalimu 5 kubanga ngeraageranya obudde ntuuka kuno nga ziringa mu 5 n'ezigwagwamu ye n'agenda nakuboge naye yannyamba nnyo oba okyanzijukira nga wanzija ku kamera awe bwayise ng'olaba puroguramu eno ku channel eno weebale nnyo weebalire ddala wakola wazza obulamu bwange kubanga teyanzijako wadde ekinusu naye saamutegeera kyokka ye yakola ekyobuzira era ekyekisa ekitali kyangu eri abasinga obungi kubanga abamu balinga banneesamba kati wentuuka wano namba gye naggukirako yaliyo oyo omukyala nemukubira bamuyita kisaakye nali nfandika wandiika empapula wano olupapula butonotono obw'ennamba ez'enjawulo nambeera nakati kwe najje namba nemukubira ali alinansana najjirawo omukyala oyo mwebaza kubanga era kuva lwennaku wana kati tavanga wanzijanjaba era mukotayomba mukoji ng'omukyalo ate ayombera ki oba tekitebinagira ate oli ajjanjaba mwannyina ng'ate oyomba oba tanagira tugira kakati anti kati kulaba gyontwala tegeerayo kati mumusekaji nsonga za bulwadde musekaseka Julius ebyebiwa ebyo lisekerwa Julius jangu otule wano jangu otule wano ate katule wano wakati alule wano eno kati njagala osekere ne mu kamera nga bakulaba wangi naye muwala wange webale kujja kunda wakono muwala wange okuziza kakati yaze kunda wakaze kunkyalirako embeera eyanguddeko yamukwatako nnyo toyanziza nnyo mami webale nnyo webalire ddala nkwebaza nnyo muwala wange ate era kankutumireko kuba kati wano zino kamera ezitunuddemu zino mamyo muwala wange namusokeze faniya togabe enamba y'essimu namusoke webale nnyo webale ddala mulasangeye webale kujja kundabako kunnanvula awo nja kuguma nja kuddawo nja kutereera iye nja kuddawo webale kuwerekereza byonna amiina n'abaali banjagaliza okufa nabo basekerera basekeredde kubanga ndi kikongo natakuwa nnoga nkyalina ebyokukola nina okusomesa Obuganda nina okuweereza Buganda ye tuka bulungi ye omukubira atuuka mukubira atuukirawo anteeka ku fiki antwala mu kiliniki bagita CFU Ettula lwaki muvuna zonna kuba nange neebuuza lwaki yagenze eyo mutuuka mutya Ettula ekintuusa Ettula kanga mwawo bwa bulemeezi ekintuusa Ettula waliyo sister wange atolede enveera ogiwulidde wali nti neyandeeta ku fiki yayamba buyambi kati eddwaliro kiri nandituukiddemu eri waliyo sister wange alina eddwaliro lyakolamu eddwaliro eryo kati ye ali influential mu ddyo nga bwentuukayo nja kujjanjabibwa era bwe natuukayo wantuusaayo ne bankuba eddagala muno eddagala eryo wali erikakkanya n'omumwa guno gye baagutungira kubanga bagulyebula bali abasajja bakuba bankuba ne bagulyebula kati eyo gye bantu kati obujjanjabi obusookerwako gye mbufunira era twasulayo gye twakeeseza we twava eyo netyoka tugenda ku poliisi wali
Ono asindika obubaka ku Expo ye namba zijjawo. Aliwa. Kuba waliwo yatusindikira obubaka ku Expo. Ng'agamba atya? Ono mu kisakyo. Kisakyo. Oba enamba ya Expo. Kakati enamba ya Expo tesobola kubula. Tesobola. Tesobola ekyo kiriyo obvious. Nze nagezaako nga wensobola nga soda gwe manyi owo ku lusege muyita wa ku kido. Enamba yo sigimanyi teteriimu. Abe uganda wange mukibi wagamba abe abategeza abe na inganda ya abantu bagenda kunsekerera tebereza omusajja yali ayogera obulungi ekiwundu kyemayo kina ojukira program gitwasingayo okukola naawe bali wagita bati esi enkudi alera nange yasemba wagikola weka yasemba nganga nawe ene ya gundi gazi yasinanya bikira ngenda kolidako ngenda kunywa eya enkolya yali yankolya ono yali direct nani kati ako kanyomero yo si program gitwasingayo kola ku Expo yali ku nkudi kakati njagala okutegeeza nti Expo TV wemba neetaaze okufuna ebikwata ku goba ku abe ngenda ku Expo era gye nagenda nenzija nengamba kakati kwatagana nabo bategeeze kubanga nategeera nti musobola okutegeeza ku bantu era wategeeza bangi nkwebaza nnyo omwana soda enamba kati tukufunira ku kikweno yennyini ya sister ono munfunira ku eyo eri 079 04 26 gojiddemu kubanga nzaba tugenda gibateerawo kati owulira otya muli eri embeera abasawo olwaleero abasawo bankolako ate we nava eri neyongerayo nayongezebwayo emulago ne bansikaninga omutwe guno kubanga nti omutwe ogwo engeri gye bagukuba ennyo kisoboka n'omusaayi okutonnya mu bwongo funa internal breathing kati sooka ogenda ne bakebera obwongo nga buli bulungi ekyo kyekyasooka okuŋŋumya ne bankebera ono enva kiri kyenakunyonjodde kye basanga nti agamu gaali gasesetuka ate gano gavaamu kati n'ensigaza ebiwundu bino bye banteekako n'obulumi obuli wano n'omutwe kubanga omutwe guno gunnuma nnyo nakati njogera bino naye gunvova gunnuma gumubobba ono munywanyi wo wakasoli ya obubaka bufuna wembadde nzija okukubuulira kuba kati oyo yeetaaga teye kunoonyezebwa n'amateeka oba lwakuba tali kuno simanyi nawe ntandikira omuntu oyo okubala yamanya si munwe gwa nsimiti yaguweereza yategera obaka ate nze nali mwesiga nnyo kubanga amukoledde kugayo okuba kukulangula ekifo n'okunoonyeza ettaka eryo kulipangisa alimeko nga nze mbirimu biyimiddemu byonna kasoli atuusa amakungula bino byabaddeewo n'essimu tekyaliko naye ng'obubaka bwamutuuka butuuka muweereza bulaga nti weetiikinga naye taddamu naye nga yali agambye kale awo nga bwakabutuukako yagambye tofaayo nga nange kanwanirwane ndabe ngweko kyenkuweereza kikuyambeko awo ebyo ebyakoma kujjako yaddamu n'abuuza nga nti waliwo wabodaboda atwala amatundu alina obukutiya anti bagire kasooli nsaba kundagirira mulagiridde nze no ndi mulago olwo wabinyirira tadda oba yanneesalako n'agamba kati nze nfuuse kisasiro oba yagamba nti kagende kati kyemanyi mu kaseera kano nga ndi kundi yateebereza laga nti oyo kundi ayinza okumalako n'omwezi katukungule mangu aligenda okugendayo nga ffe twamalamu ddomuki nga twayokya omusubi kati abantu simanyi kye baagala sina wadde contact ya sister we nazirina ya mama we nali njina ne ya sister we zagendera mu simuli kati omukulu oyo neralikira nga nti ddala ekintu ekibadde kitwala obulamu kati ye asazeewo ddala aneesonyire ddala oba yafuna abamuwa amagezi naga nti tobigendamu naawe ebyo biyinza n'okuleetera obuzibu omusajja guyo wadde wagenda kumutta gwegenda okunguleka sooli woogende abantu abaganyula mu lulimi Oluganda bonna abanene bwe kikwatako eriyo yali yazzeeko n'abaako kikuba ensonyi ate oba kyewuunyisa nti nze omuntu abaddewo ebbanga lyonna nga nnwanirira lulimi Luganda era nga ndutumbula ndusomesa abantu kuweereere siina gwe nsaba nsimbi wabula nsomesa gwa nakyewa obuzibu obulwadde butwala obulamu bwe buti buntuseeko sifunyeeyo munnalulimi n'omu mu be tusuubira abakwatibwako ng'ogyeko basengule abo kubanga omanya nti eringa famire
Sengule yo yaba yawangula ku ngule kati nayi naziwangulako kati basengule abenjawulo bajja abamu bakubekolamu omulimu ne bakunga bannaabwe ne bajjanga bo ne babaako obubaka obw'okungunya n'obudduukirize bwe bansiruukiriramu nga bo naye sifunyeeyo wadde omuntu akwatibwako mu by'olulimi aze nti oba ono minisita wa Ssaabasajja wa lulimi Luganda oba nti ono wa buwangwa sifunangayo mukama wange sifunangayo wadde omubwati kyekisinga okwewuunyisa kati ndowooza olaba Buganda gye tulimu naye nga amawulire gaatambula kubanga akantu akatuuka ku peegi yo nze niwogomu nti kaatambula nnyo si yakalaba baakalaba bangi obubaka bwatambula Mwana Soda watambuza obubaka kubanga nze abantu abamu baŋŋaaba nanga nti nkulabye wano ku peegi ya Mwana Soda wabadde ki kiraba so kati kitegeeza bintu byetukola abantu abamu tebasiima naye singa nali nfudde awo wandibidde abantu ne beeyiwawo twandiyogedde alwaniridde Oluganda omusajja alwaniridde Oluganda omusajja asomeseza Oluganda ensi eno awo badde bajja kujja kati simanyi ndowooza lwe luyimba lwa mukulu Joseph Mayanja oba tuwe mwaka pera ebirungi tukola naye ndyerabidde basiima ogesebo musajja wuuyo baako kyogera ku akisidenti agambye kamera kwennyini kati government kyesobola okukola ne poliisi ng'eyita mu kitongole kyayo ekya CCTV abo abakola ku ezo kamera basobola okuprovidinga kuba ezo emmotoka bwe ziba zitambula ne boda ezo kamera ziba zimyansa ziti wayo ozisoosa eba emyansa kati eyo light ekuba paka kuli kwali akabaati ka number plate eba esobola okusika bulungi number plate n'egiggyayo negiweereza ne balaba boda yani agivunaanyizibwako yo gwe tusobola okutandikirako waliwo kiwiddeko nti zivaako zitugesera nga tezikola kamera ezo kuba waliwo footage gwe baasaba oba yali wali nalita nabukenya nti egyemisango giba nga bagiramu interest nga tebagyetaaga kufuluma nekyababbi bawali ab'ennansana gwe gimu giba internal job nga inside job zezikolebwa kati nga motoka yabadde etandika nekuba ekikka ate nekisiikiriza kamera ogamba kati ate kyenbuuza ekirala eno muyumuli nayo ziba zirabayo kuba kati bansika mu bimuli anti kati olaba kati mucoordinatinga ku budde bwe kubanga okubeetegereza mpozi nga oba oli awo nzinda eno muyumuli eno ndowooza nti kamera gye zisobola okuba nga zaaba identifyinga anti kati mu bimuli basobola okuba tezaabalaba naye wali ng'oyingira mu kamera ogamba nti ssaawa zaali meka nti ssaawa zaali nnya okitegeera ne balaba footage ku ssaawa ezo ennya pikipiki kuba naawe baweeraba nti nzuuyo mpitawo zinalinyambadde oba ekisawo nga mpeesa ekisawo nzuuyo kati bakavuga bulungi ne bazzayo paka balabira namba plate ye kuba wayitako kamera nyingi okuva eno yonna yonna babasobola okulaba pikipiki enamba yaayo ne bagirondolera naye owa piki waba yali omu ku bo kitegeeza oba bamufunye aba bamanyi wabanga yali omu ku aba bamanyi kati oli omwami gwe bagambye agenda okukwasaganya ku bya kamera wabadde ogenzeeyo ekyamazima badde sinaba kutereeramu wadde nga si bulungi naye nga banfadde enamba ye nebanga kati geotuukawo awo ewandegeya oyo gwoba okubira oyo ofiisi oyo enamba yenjirina gwe banfadde naye nga ebintu byo tebyajja bulungi byanfisa bubi bingootanyiriza emirimu sikola ndi wano siri bulungi ate abasawo banga yenetaaga okuwummula ennyo essimu baagitwala kati siinawe walinga abantemako emikono n'amagulu kuba siina ssimu bitabo nabo baabitwala baagootanya bulamu bwange okutwaliza awamu era ndi awo nti wabaayo omuntu ng'asobola okunziruukirira nsiima nnyo. Nina mami wange bamuyita Martha e London yaŋŋambye naye ajja kweyayaako nakabenge masa mumanyi abeeko kyateekawo naye obudde byamukuttemu webale nnyo nakabenge yabeera n'omwannyinazi saawa yonna ajja kuba muzzukulu wa Kyaddondo Kawempe mu Kyaddondo wanvuma. So mikwano gyaffe bw'atyo Sengule omwaka 2022 ate nga musomesa olulimi Luganda Kayinga awandiise ebitabo bingi osobola n'omuyiwagi omubaako ky'omuyambyawo naye ate sitiro osobola n'okugula products ze gwe n'omuggyako engalo era nakyo kikola n'ogula ebitabo bye alina bassekabaka b'ensi muwawa
mwabasinga ensi munsi ntandikira ku bwakabaka bwa Buganda naye yagamba emabega waayo eriyo ensi gye bayita ensi muwawa Bassekabaka bonna abagikulembera abaalamula nga tenafuuka Buganda mu kitabo kino mwebali so osobola okuba ku namba gy'asomye n'obaako ky'okolawo kati waliwo ne kino eno olulimi Oluganda n'ebigunjuddwa ku mulembe Omutebi waliwo ebigambo bimutera okwogera naye nga temumanyi nakye bitegeeza yavayo nategeeza mbu enkudi ebantobo ya kita mumanyi kwepiica effumbekero ly'ebisoko mwabaagala okwogera Oluganda nga mutekamu ebisoko effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 n'abeera n'enkuluze eyo dictionary tebaatwalako kopi ababbi baatwalako kopi zaali mu kitabo biri kasonda wa n'ensawo eyo baaga nze kimanyi kaseeramu ekitabo era be yagamba batomedde balowooza nti omudidi gw'ensi ate ndowooza wa boda we yawulira nti okute boda ey'etaano n'amanya nti ono mu bedde ono mulimu akantu nti n'ensonga emutambuza ekiro erina okuba nga yasimba so omukwano gwange ebitabo bino eno bw'eba enamba gy'asomyeko sumbuye kuba ku yaffe ey'expo ebeerawo 24/7 oyo tusobola okutuusa ku mwami ono enamba bakanji basomere 079 077 04 26 erine ku WhatsApp kwanza sinafuna simu erwaliro ndi awo ndi mu kimululu nga kyabalongo nze ndowooza n'okulowooza nti wano we yasooka okuyimiriramu kwaleka nawo waaliwo ambushi naye nga abalinda laba tebajja kuba yalwawo ko dakika nga ziizo akulowooze sentino kikyekyanga okyadopting obwongo nowekiddamu nekibaawo olwekyabaddewo kituufu kumba awaddako awaddako nga wengenda okusanga obuzibu awedde mudda so mikwano gyaffe enteekateeka bwetyo bweri olunaku olwaleero tukyaliddeko omukulu Ssengula ali wano kumpi Bulenga ku 9 waliwo abankubira ku simu ne mumbuuza ali wano Bulenga ku 9 musobola okujja ne mulaba simanyi Bafiruza abadde naye akoze lumu takoze lumu naffe so Expo TV kwe tubadde Mukama Katonda omulungi abatukuumire Expo TV to the world.